Ebya la Mathas Mpuuga nsamba bibi anti kati yabuliddwa ddala akatebe watuula takyali wakkirizibwa okutuula wadde omukono n'ogumu gwakkirizibwa okubeerako wadde okweserejjerezaako anti bannayuganda baaganye tebajja kukkiriza mubbi aswaza ekibiina kyabwe kya National Platform okuswaza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okuswaza eggwanga Uganda nga wazanyira ku nsimbi z'omuwi musolo asitwana kugoba General Kaguta Museveni ate n'owaffe ennyini ow'omunju ng'akola ebyo byennyini kwa General Museveni byakola n'olwekyo tebakyakkiriza omukulu Mathias Mpuuga Nsamba okwetaba ku mikolo egya lukale era abantu bamulabako wonna bamutwala ntyagi ne banne akabinja ke akali mu kumuwolereza ku by'okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo ate nno waliwo ate ebitabuse eruuyi eno anyaso tulabe akatambi kano ka mukulu Mathias Mpuuga Nsamba then ate tulabe ekittako maasawo nabagamba era kanziremu nkibagambe tewali muntu agenda kufuna bwenkanya mu gavumenti ya NRM ng'ekyaliwo tewali muntu agenda kufuna kye bayita justice nga bano abasajja bennyini bakyaliwo. It is impossible. Omubbi omutemu omussi tasobola kwewaako bujulizi ekyo tebakulimba ebyo byonna just byakubuzaabuza bantu kumalira bantu budde but trust me bw'obanga olina kye wali ofiiridde oba waliwo omuntu ogwe baali basse mu gavumenti eno eriko togenda funa bwenkanya. Gavumenti eriddako yerikuwa justice bano tebasobola kwenoonyerezaako kubanga ekisooka bennyini be bali mu system eyo eri rotten kitegeera. So don't expect any justice. Chovola tulina okukola ennyo tujjeyo n'ag'omubuto okulaba nga gavumenti ekyuka. It is the most important thing kye tulina okukola. That is why nze saagala nnyo okulaba abantu nga beeyuzaayuza mu bintu ebitagasa. Mulwanire ebintu ebigasa, mukwatagane mu nsonga ezitugasa, tubeerewo mu nsonga ezikuba abasajja bano okubajja ku mugaati. That is the most important thing. N'ebino bye tuliko n'oyite this is a rotten system. Bano DNA yaabwe butemu, DNA yaabwe bussi, DNA yaabwe corruption, DNA yaabwe kubba. Tebayinaamu yadde kye basobola kukyusa. So the earlier we realize that the better. Kati olwaliro baze ne project yaabwe ey'okuddamu okuleeta confidence ey'obubbi mu bannayuganda. Baavaayo luli ne bagamba mbu olwedde bonga ekibiina kya National Unity Platform bayina abalonzi olwedde 1,011,000. Ekyo kitegeeza nti bali mu kuteekateeka society singa baddamu ne babba akalulu bakugambe nti already twali tulina gundi yaffe y'abantu ya millions 11. So tekyewuunyisa, they are preparing Ugandans. That is why opposition bwe tubanga tukyayina mu birowoozo byaffe nga tusuubira tugenda kudda mu kalulu nga tugenda kuddamu n'ebigambo bye bimu ebye tupreachinga. Blood, we better wake up and see the truth. Bano already bali mu kuteekateeka bwongo manipulation. Olwaliro batandise kiprojekiti kyabwe bakiyita simanyi bagenda kuddamu okureviewinga simanyi enkalala za NRM. NRM is not a party. NRM is not a party. Tewali muntu ategeera alonda NRM. NRM is composed of UPDF, crime promoters, SFC, CMI, ISO, UPDF. Actually, NRM is the security forces of Uganda. Because olwaliro ne bwobuuza NRM ekuweeyo just declaration forms za districts 10 mu Uganda yonna ezalangiya mukulu Museveni tebaziina. Tebaziina. Ne results ze baasoma mwalaba omusajja ono omufere ono byabakama nga tabitegeera. Kitegeera nga tabitegeera. So bannayuganda muggule amaaso, tuggule amaaso tulabe. Naye nga sinnagenda wala munzikirize njozeeyoze omwagalwa w'abangi His Excellency
Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubanga y'omu ku baasomose okulaba nga tutuuka mu Oscars Awards. Tuyinza okuba tetwaleese engule waka naye eyo siteepu gye twatuuseeko nnene. Eyo siteepu gye twatuuseeko nnene. Era kiba kya bwewuusa, kya busiru oli okugamba nti tewali kye twafunye okubeera mu Oscars. Connection zokka ezirimu. Abantu bokka b'omiitinga, you are looking at the world top cream. Omuntu akola obukozi tweet yemu netambula ensi yonna. Otunulira bye bayita ba major influencers of the world ensi kwetambulira. President wammwe mwe yabadde Buladi. There are people who shake the world. Bino ebyamwe byombeerano ne munywa obusera, ne munywa mukombooti, ne munywa kaziire, ne munda mabaala, ne muli obukoola, ne mukola ki mwe. Temumanyi kye bayita Oscars. Omusajja Kyagulanyi yabadde mu bantu ne gavumenti ya America beesooka okwebuuzaako nga banaakola decision. Kankuwa ekyokulabirako. Omukyala gwe bayita Nicki Minaj, muyimbi wa America, yakola bukozi tweet yemu nga yeemulugunya ku gavumenti ya America. N'afuna reply okuva mu Biden, president wa America. Abo bayimbi abamanyi wafi yaabwe. They shake the world. Bw'ayogera bwogezi ku Uganda, bannamawulire balina n'okutwala obudde banoonyereze what is Uganda. Kati omukulembeze wammwe yabadde mu bantu ng'abo be bayita abaseetinga ensi kwetambulira. Manyi mugera ne mubeera eno e Kampala ne munywa waragi ne mulowooza nti ensi etambula ng'emugitegeera. No. That is why awo we twatuuse. It is a big achievement. Era ndabyeko aba NRM nga bagezaako nnyo okugezaako okunyo. Omweyogereze takusuuza kayanziko. It is only he who knows it that feels it. Mukulu Museveni yekka y'amanyi kye kitegeeza okumwanika worldwide. Bano abasigadde temuli. Bano abasigadde because bano bali ku mugaati. They will always defend something ne bwe kiba kigenda kugwa. Kati gwe tobeera eyo omuwagizi wa President Kyagulanyi oli n'akulowoozesa nti temulina kye mwachivinze. I'm talking about abantu abatambulirwako ensonga. Temumanyi kye kitegeeza. Era bagezaako okuba nafuya. Kumanyi kye kitegeeza. Gwoza kati Kyagulanyi akyasobola okukwatibwako nga buno obumesa obulala. Era bulijjo mpulira abantu bagamba nti Uganda, Kyagulanyi atunze Uganda. Mwabatamanyi politics wa international. Ensi tebagifugira mu domestic policy yokka. Ensi bagifugira ku kye bayita domestic and foreign policy. Kyagulanyi ali mu kye bayita kati foreign policy. Kitegedde? Foreign policy. Kati atabitegeera toyinza bitegeera. Kyokora bwe nalabye kana akabizzi ke bayita kabajjo. Kana akabizzi ke bayita ka abitex. Kati abitex ekyamaanyi kye yali akoze mu bulamu kwambala nkofiira na kugenda wasali musale kumusabiriza. Abitex Kyagulanyi watuuse ne bw'otunda ekika kyewammwe tebakumanyi. Eyo teboogerayo babbebekulu. Teboogerayo ba abitex, teboogerayo bagashumba.
Nobody even knows if they even exist. Naye nga ate bo babbajo n'abasigadde bamanyi nti abo abantu gye bali. Mwe mulina okumanya omukulembeze gwe mugoberera level gy'aliko. N'otunulira abantu nga Bampuuga. Mbu naye ali wano mbu simanyi Obuganda bwamutendeka. Era n'ayambala akakooti n'afuna bajjega banne ne badda wali ku buzindaalo kwe banywera amalwa ne batandika okuloozesa bannayuganda mbu nabo bagemu chenja mu politics wa Uganda. Nawulidde abagwagwa abamu busimanyi kakati okugoba Mpuuga kigenda kusalamu obuwagizi bwe kibanga okuyimirira ku mazima. Kigenda kusalamu obuwagizi bwa National Unity Platform, then so be it. Twazimba ekibiina kya National Unity Platform nga tetulina abo abasajja abeeyita ab'ebitiibwa. Basooka kutuyita bayaga, basooka kutuyita bahuligani, later ne bamanya nti bahuligani ate kati be batambulirwako ensonga. Olwaleero omwana gwe tugenza okuziika mu Northern Uganda gwe baakubye amasasi tabadde diplomat. Tabadde diplomat. Abadde mwana wa ku ttaka anoonya akalulu mu mbeera embi mu kitundu ky'omanyi nti terina internet. Oyo omwana Comrade gwe tuziise gwe baakubye amasasi asinga Bampuuga bano ababeera hano mu Kampala ne bazannya ebyobufuzi nga babizanyisa amagulu abiri. Kubanga abo abasajja all along babadde wano ng'omulimu gwabwe gwa kuggalawo mulyango gwa mmanju. Museveni akutte omulyango gw'omu maaso, bano bakutte gwa mmanju naye nga bakulaga nti balwana okumuggyako, naye nga pulaani yaabwe nene yakulemezaako Museveni afuga eri nabo bafuga eno. Ne bajja ne boogera oluzungu lungi, ne boogera ebisoko bingi, ne batukwotingira engero, naye nga amazima gali nti omusajja babadde bamubeezaawo. Olaba mutuuka n'okuwolereza omuntu abbye ssente nga mmwe mubadde muvunaana Museveni nti mubbi wa ssente. Gwe n'owolereza omuntu mbu olw'okuba nva naye Masaka ne mutamanya ebizibu ebyatuuka ku FDC nti kaali katego ke kamu ke baatega Dr. Kiza Besigye. Yamanya nti ssente ziyingidde ekibiina ne bamwetoolwa ne bamugamba nti nedda tujja zoogerako nga tayimu etuuse. Later ne bajjayo ssente ze zimu ezo okukuba FDC okujaabuluzaamu bibiri. Nga bwe mugiraba olwaleero kati bavuya buvuyi. Simanyi tiimu ye Katonga etudde, simanyi tiimu ye Najja Nakumbi etudde. Rubbish. Naye nga singa yavaayo dokita mu budde obwo ng'ategedde, osanga ekibiina kye kyandibadde kikyaliwo. Kati kye babadde batezze nuupu. Nze nakugamba era gwe Comrade we nawe naawuliriza. Kiba kirungi de tutambula n'abantu ne babeera bana naye nga tusigadde ku mazima. Bino babatiisatiisa ekibiina kigenda kugwa kigwe. Tutandike buto kubanga ne twali tujja abo bennyini abeeyita ab'ebitiibwa abeeyita ab'amaanyi baatujereganga. Tetulina mpisa tuvuma abantu. Lwaki wandizze mu bantu abavuma abantu? Olwaliro President ali Bulaaya agezaako okutambula okulaba nga ayongerayo message. Bameka kwaba abagamba nti balwanyisa omusajja Museveni abatusobola n'okupostinga ebintu byakola. Wali olabyeko abantu abasitula ebintu byetu President byagenza okuteeka e Bulaaya ne babiteeka ku peegi zaabwe. Bameka bw'okyalaba abakyayambala obukoofiira obwaleetera ne baganda bafe okufa. Rita Nabukenya ali mu ttaka lw'akakoofiira. Franka Sente ali mu ttaka lw'akakoofiira. Sweet Pepsi mu ttaka. Abaana be battira mu kalulu. Bameka abakyayogera ku bagundi ku ba political prisoners. Bameka. Segirinya we twogerera musajja wattu olwakeesa lwabala. Gwe nojjano n'ogamba nti akasiimo omusajja ali akasaana era n'owolereza era ne mutandika n'okututiisatiisa Mpuuga for president ajje yeesimbewo anti mumuwaga. Mumulowooza buli omu musiru. Ffenna tetuli basiru nga emulowooza. Mu maziga gaffe, mu masasi ge bali mu kutukuba, mu bantu bali mu kutulugunya, mwe muli mu kwegabira ssente.
era ekyo mukiprotectinga era mugamba nti tuvuula simanyi tuli mu kuvuula abakulembeze abensa. Muli bakulembeze bansaaki? Twabasanga mwajjako Museveni oba twabasanga Museveni akyaliko? Oli wansa naye nga tukusanze emyaka 2-3 obadde mu byabufuzi bya opposition. Munzikirize nkwata akasimu kano. Munansonyiwa bannange. Abadde wankubira wano. So, muve ku bantu abagezaako okubaziba emimwa. Muve ku bantu abalowoozesa nti bakutte politics wa Uganda. Obwo bulimba bulyake bufere. Abantu ba bulijjo be basiba. Abaana b'abantu ababulijjo abasiba mu field be bakuba amasasi. Bane bajja n'oluzungu lwabwe ne babatiisatiisa namwe mutandika okutya okubagambako. Mpuuga ne ttiimu ye ne banne bwe balaba ng'eno bababonyaabonya bagende bakole ekibiina kyabwe. Nammwe ababawagira mugende. Lwaki ogamba awantu wabi naye nga tovaawo? Nze sobola kubeera awantu batanjagala naye ogamba tuli babi tetukwagaliza naye tovaawo. Abamu atuse n'ogamba nti Bobi Wine pulezidenti waffe yadde tumuwagira naye ensonga yazikutte bubi. Mwabadde mwagala azikwata atya? Mpuuga ne ttiimu ye. Mpuuga ebaali mu meeting yakkiriza nti sente yazifuna. N'afuluma ebweru ne yeekyusa. Ne bamuwa opportunity ne bamugamba nti gwe kennyini genda okole press conference otegeeze bannayuganda ekituuseewo. N'agaana. N'agenda n'afuna instructions eri bakama abalala n'ajja n'awandiika ekiwandiiko. Olwaleero bakoze obukuukuulu. Mpuliddeko simanyi naye omubaka w'e Masaka oyo yayigira ku kaadi ya Nuupu mbona yavuddeyo mbu tetugenda kukkiriza kukuba gwe nze kambabuulire kale mba mulowooza nti tugenda basiriikirira mulimba. Tugenda bagamba amazima ge mutaagala kuwulira. Oba mutukyawa oba mukola ki, it is none of our business. Mwamanyira politics wakwewombeeka na kutema ddiiro. Abaana baffe bali mu kufa. Olwaleero tuziise coordinator omuvubuka omuto bamukubya amasasi. Poliisi neegaana n'okukkiriza bakole postmortem. Abaana bali mu kufa. Mwe muli wano mu Kampala kusiba mataayi na kweyita babitiibwa. Abaana b'abantu bagenda mu ttaka. Abalwanirira ekibiina kibeerewo. Kino ekibiina tujja kidifeninga kubanga kijjidde ku mulembe gwaffe. Bw'oba mwagala kubisuula nga mwasula biri ebyammwe. Ate ekirala njagala bategeeza mmwe abakungu n'abasajja abakulu. Kendeeza. Njagala babuulira mmwe abeeyita ab'ebitiibwa. Ffe ekibiina n'ekikeera ku makya ne kivaawo. Amaanyi agakola ekirala ne kiddamu ne kibeera ky'amaanyi tugayina kubanga olwaleero kkiriza gaana Kyagulanyi Ssentamu yatambulirwako empewo y'ebyobufuzi. Kitegeera? So mba mulowooza nti muli b'amaanyi. Ow'amaanyi tayomba. Eno bavuma. Mwabadde muleese n'akabaddi awo busimanyi tuvuma Obwakabaka. Tubeeyo abantu 5 b'omanyi abanuupu abavuma Obwakabaka bwa Buganda. Muyina ebibuuzibuuzi bye muyungayunga abasajja abakulu ne tubasanga mu nsonga z'ekifere. Bwe mba mumugamba nti tuli babi mukola ki mu kibiina kino? Mugende. Keera ku makya obeerenga Kagabo. Obeerenga Jimmy. Temugenda tuliira munda bassebo ne banja. Tuli mu kusibibwa, tuli mu kuweewa obutwa, tuli mu kuyigganyizibwa, mwe muli mu katemba wammwe. Mugende mu joining gundi Semujunganda. Mugende mba joining. Mune buli muntu asigale mu tiimu ye. Buli muntu musigale mu tiimu zammwe. Bw'oba olaba ng'eno tebakwagala bakusosola tukwegayiridde genda awakuwa emirembe.
mukiwulidde baganda bange NS self service mutuletedde ebibooziboozi awo mbu simanyi ono bamukubye amasasi simanyi ono yagize bwati simanyi biki erererere bannange lwaki Mpuuga yekayeka erererere Mpuuga yaviirako okugoba zaake ku commission kubanga baamala okugoba zaake ku commission Mpuuga ne beeyongeza ssente bwe kiri baali tebasobola kubba nga zaake waali kuba yali ajja kwogera era mujjukira bulungi zaake bamugjamu obwesige enkeera ne waayitawo ennaku ndooza ntono nnyo ne beeyongeza ssente nawuliddeko ono omusajja bwe bayita Tebandeke ng'agezaako okuwolereza Mpuuga ng'aga nti bannange tubeere b'amazima singa obadde ggwe ne bakugamba nti $5 million zizino mu kasiimu wandiziganye muve mu bibooziboozi eby'ekisiru Honorable Tebandeke nogenda ne ku radio noga nti Bobi Wine yabalagira muweeyo $10 million oyina video nga Bobi Wine yakulagira nti muweeyo $10 million nti Bobi Wine yatusabe $10 million ku motoka ez'okugula emmoto kuze baatu okugula Bobi Wine omuwulirako mu kamwanga agamba nti muteekeyo $10 million ye nga Pukama yatuyamba nti Kyagulanyi agenda okuyingira ebyobufuzi bino nga mugaggamuuko abantu abaavu era bannayuganda njagala basaba ku mulundi oguddako singa inikesi muba mulonda tubasaba mulekeraawo okutulondera abantu abaavu batama wandifundako kale oba omugagga nga ayinamu kasente ng'abadde sente azirabyeko abantu abaavu batama twagenda ne tulonda abantu abaavu abayina enjala n'ennyonta tubateeka wali bali bafukula balinga mbizi omusajja Mpuuga n'okeera ku makyano ga nti Bobi Wine nti nuupu ekuyigganya nga singa teyali nuupu wali tosobola na kumanyibwa mu Uganda yonna gwe Mpuuga wali okoma wali eri Emmengo ow'ekitiibwa Mpuuga ne Masaka tobeerangako yadde ne LC1 ow'ekitundu kyewammwe tayito zonna n'ebitiibwa obifunidde mu nuupu gy'ovuma nti yabahuligani before nuupu wali Kiggwe Mpuuga ani yali akumanyi mu Uganda wa nze nali sikumanyi by the way I don't even know you nakutegerera wano mu bya leader of opposition ekifo kya leader of opposition kyakusobozesa okutambula Uganda yonna ng'oli wansi wa umbrella ya National Unity Platform gwani yandibadde akwogerako gwe Mpuuga tubuulire nti mu politics wa Uganda obadde omanyikiddwa beyond Buganda one sina Buganda yonna kubanga si ne Buganda eno okutegeera ennyo okutegeedde ku kifo kya leader of opposition kimu bibiri ng'otandika okwekwasa Obuganda bavuma Ssaabasajja Kabaka Mpuuga tuweeyo abaana 10 nga ba National Unity Platform nga baali bavumye ku Ssaabasajja Kabaka oli wano ku protectinga Mayiga Katikkiro Charles Peter Mayiga nga Katikkiro mwennyini yaliko mu lukiiko lwa Buganda n'alangira Abannayuganda nti tebamanyi gavumenti ya Museveni birungi byekoledde Uganda mbwera tosobola comparinga gavumenti ya Museveni na ya Amin ebyo ebigambo byava mu Katikkiro Charles Peter Mayiga Katikkiro y'omu nga bali mu kugoba abaana ba Buganda ku mataka asirise batulugunya abaana ba Buganda asirise wano yavuddeyo for the first time n'atimba ono omuvubuka gwe bayita pressure ku mukutu gwe official naye nga tatimbangako bantu bali mu kubba mataka ga Buganda mbu kati ayagala nnyo Buganda mbu bwe twogera bwetyo tuba tumaze okutyoboola tuvumye naye ng'ebintu bikolebwa Katikkiro mwennyini abasirikale ba Museveni baakubatiya gaasi mu mikolo gy'abataka Katikkiro n'agamba mbu eyo nsonga ntono nnyo tusobola ogimaliriza gw'osobola okugenda mu bantu abo abalunzi b'ente nga balina emikolo gyabwe egy'okulya omuzigo n'okusamira kwabwe n'ogenda n'obakwamu tiya gaasi n'osigalawo Katikkiro Charles Peter Mayiga gw'omu ku bantu abaleetedde Obuganda okubukkakkanya ate Abaganda mujja kukizuula luvannyuma tutunulire bakatikkiro bonna abaaliwo
wali osobola okwogera ku Buganda ne batavaayo ono ye lwaki ye buli omuvudde ate bano abasajja n'abakazi babi nnyo nti tebaagala muntu ababeereko waggulu bano be mulaba ab'ebitiibwa baali balowooza nti mu politics wa Uganda balina okuditamininga ki ekirina okutambula Notantiru Kyagulanyi Ssentamu gwe bayita omuyaayo omuyaga omunyo w'enjagalo yabagwamu n'alinnya mu nsiniya zaabwe era tebamwagalira ddala kubanga yabajjako omugaati kati ono Mpuuga abadde akozesebwa Katikkiro okuzannya emizannyo gye baagala kyobola abatambula aba tebeeta mwalabako wano ku mulembe gwa Mpuuga ng'ebiseera ebisinga asobola okusolooza ababaka ba Parliament buli kaseera almost buli luvannyuma lwa wiiki nga bagenda ne bakyala Emmengo okusinkana Katikkiro bonna ng'asobola bakuŋŋaanya naye nga babayita ku kitebe kya National Unity Platform eri komanda waabwe Kyagulanyi Ssentamu tebabeerawo babeera absent tebabeerawo oba Katikkiro yali ayagala kukozesa ababaka baffe naye kuzimba political career ye Mukama yamanyi era kyova olaba bali bita nnyo nti omuzannyo gwe baali baluse twaguyiwamu amazzi Mpuuga yali musanyufu nnyo nga zaake bamugobye ku commission yawo kubanga commission yaliko omulyo bukya balonda Mpuuga atubulire report gye yaliikinga ku commission eyo kubanga commission eyo yetuulako embalirira gyaliko essaawa zino ku mulembe gwa zaake nga kimu biri oba otegedde kye bagenda okukola Mpuuga bwe bamukwasa obwa commissioner wali owuliddeyo report efuluma ku commission kwatuula bakayita kaffekye tebafulumya Nono yavuddeyo okwogera ono yeeyita osimanyi munnamateeka Sseggona baamuteeka ku kundi ku commission ya Kosasi atubulire report gye yakakola kulya basirise ku mulembe gwa Joero twalabangayo ku bintu ebigenda mu maaso ogwabwe bakola ki bo baasalawo kugenda kutemaatema ddiiru muli kati olwabaguddemu kati balina ekiboozibozi kye baleese bo bannange mwegendereze omuntu aliikinga information ebyo nabiwulidde ku mukyala Aisha Kabanda ng'agezaako nti bannayuganda temugwa mu katego waliwo omuntu ayagala okuba Parliament yonna balabe nga amazima ga Katonda kambabuulire ne tumala tufuna omukulembeze ng'asobola okuderivalinga services mu bitundu bya Uganda byonna ng'abantu ssente basobola ozisanga ku district ne zideveloping ebitundu bya Uganda byonna Parliament yeetaaga na kuvaawo kuba terina makulu abantu 524 batudde mu Parliament omwo kulya buli ssente zaffe ne tufuna omukulembeze ne baleeta referendum nti ssente tezigenda kudda mu Parliament zidde ku district zifune abalondoola bakulaakulanye Uganda nze mpagira ekyo ekiteeso there is nothing we get in that Parliament okujjako ba mafia n'ababbi abeekwese mu Parliament tekyagasa by the way Parliament ya Uganda yagwamu ensa Parliament yali mwensa yali Parliament y'omukyala gwe bayita Rebecca alitwala Kadaga that was the end of Parliament of Uganda eyo yali coffin okuvaawo kwa alitwala Rebecca Kadaga kwaziika Parliament ya Uganda Kadaga ayinza okubanga yali musobya kubanga ne Kadaga naye yatuleetera Museveni okulaba nga akyaliko olwokuba naye yali alina omulugu be nga alowooza nti Museveni mukwano gwe n'amulagirako bwereere olwaliro Kadaga naye kati ayombera ku Twitter olwayo Kadaga atuula wali n'atunuulira Anita Amongi nga ye mukama we Bakadaga we baatuleetera Uganda okukyankalana naye tukkirize tugaane ku mulembe gw'alitwala Kadaga yawanga omukisa opposition neeyogera ensonga ne zigguka ono ye bwe yajja ate mmwe kambabuulire kino kankibagambe bannayuganda abatamanyi oyo omukyala gwe mulaba sipiika wa Parliament ali dangerous n'okusinga kye mumanyi mugende mu munoonyerezeeko waliwo akatambise mu Junganda ke yakola ng'akubuulira ku mirimu
ejanita Amongi gye yali akola mu opposition. Waliwo akatambi akafuluma akamunyagwanga akubuulira omulimu gwa Anita Amongi. Anita Amongi oyo speaker wa parliament ye greatest dealer gwotazanyirako. Oyo gwolaba diira ne bw'omutuma munnabyabufuzi eyenkana atya amukwata n'amukuleetera. Era oyo gwolaba ye yasenda Joyce Baaga Daposa n'amutwalira Museveni. N'akwata buli mukulembeze yenna yali owensa n'amutwalira Museveni. Kati olwedde Munuupu yali atandise okusuubula, yatandikira ku Mpuuga. Mpuuga yasuubula Mpuuga n'asuubula emperekeze. Ku mperekeze kuno kwaliko abo bonna bolaba ababaka abatayogera saawa zino. Era singa tebaalabukira Mpuuga yali agala kuzimbira mu kibiina mwennyini, azimbire mu resistance. Ng'olwedde amaze okufuna structures, amaze n'okufuna abasobola okulwanyisa, baali baagala kukola ku Munuupu mwennyini. Abasajja abagezigezi bayita abanywi b'enjaga ne babeesooka ne bakuba tteke, ekintu ne kiyiika. Kyova olaba olwaleero balina n'eŋŋombe yatandise ffe Masaka. Mpuuga yakulira ebyobufuzi. Mpuuga ow'emuku simanyi Mutundwe yakulira ebyobufuzi by'e Masaka. Eyo mentality yavaawo. Mpuuga has never been a political head in Masaka. Ebyo biboozi. Kati olwaleero balina akakodyo ke bakola. Waliwo ne yagamba mbu Mpuuga w'amaanyi nnyo mu Catholic Church tasobola kuwangulwa ewa. Mpuuga kadino faaza yenjiri gye bali mu kutambuza mu bakulembeze abakatuliki e Masaka. Tetuli wano kuzimba abakulembeze simanyi ba Mengo be yazimba. Tuli wano kununula ggwanga. Ennaku gye tulabye ennaku gye tuyina tumala bumaze okubanyigira basajja mmwe ne bakazi mmwe. Era kyemmanyi Kyagulanyi bantu mwe musabira nti singa wasobola okuwaayo omuntu amutuweera obutwa, kubanga Kyagulanyi bwe yakutte ku Mpuuga yatusiikuulidde ne tumanya opposition entuufu yeeriwa. Abantu betuwadde tuwa ebitiibwa twakitegedde ku nsonga za Mpuuga nti munnange tubadde tusuza misege. Basemujunganda ne bajjayo ennimi, Basegona ne bajjayo ennimi, buli muntu n'ajjayo ennimi. Ebyo tubadde tetubiwulirangako. Ne mutandika n'okuwolereza enguzi gye mutegedde ng'erina ne record ku bibiina ebyenjawulo byezze ng'emenyaamenya. FDC ekigibonyaabonya nguzi eyayingira abakulu ne bagaana okujoogerako ng'obudde bukyali. Kati mwabadde nammwe mwagala naffe tulinde kitutuukeko. Already ffe National Unity Platform twasuuza dda abasajja bano omugaati. Ebibiina byonna ebyobufuzi olwaleero byagwa lwa National Unity Platform. Era banoonya akasobya konna ke batukwatiramu okwongera okunyikiza oba okutusuula. Olwaleero ng'oyina NRM yeri mu kusapootinga Mpuuga, ng'oyina FDC gye tumanyi obulungi politics waayo nti ezanyisa amagulu abiri yeri mu kudifendinga Mpuuga, ng'oyina ababaka ba parliament aba National Unity Platform nga Bakakembo, ba Joyce Baagala nga bali mu kudifendinga obubbi. Mwina bagundi batebandeke. Nammwe ne mutuulaawo ne mugaa ntulina gye tulaga. Temubeera basiru, beere bagezigezi. So n'olw'ensonga eyo nze wamma munzikirize mbasiibule mbagambe ekintu kimu, amaaso mugateeke ku mupiira. Temukkiriza muntu yenna kubabuzaabuza kuba divertinga. Ensonga ya exhibition ku kitongole kya parliament nkulu nnyo era temugibuusa maaso. Ensonga y'okuba political prisoners nkulu nnyo temugibuusa maaso.
ensonga y'abakibalama nkulu nnyo temugibuusa maaso. Ensonga ey'okumobilizinga bannayuganda okukola kye bayita uprising, okwerwanako nkulu nnyo. Ensonga ey'okukozesa emitimbagano gyaffe okwongera okunnyikiza ensonga y'enkyukakyuka nkulu nnyo. Ensonga ya diaspora community okuddamu okwekalakaasa countrywide nkulu nnyo. Tuconcentratinge ku nsonga ezo n'ezinaabazizze endala. Naye Mpuuga nawulidde abamu nga baga nti kati amaanyi mwagajje ku Museveni mwagatadde ku Mpuuga. Nedda, Museveni tumumanyi mulabe wa bweru, naye bwe tukuba Mpuuga tuba tukubye Museveni, kubanga Museveni tafuga yekka, ayina amatabi. Amatabi ge gano ga Mpuuga n'obubinja bwabwe. Bwe tunaabukuba bonna twagala tujjewo Museveni ne Musevenizimu. Temugenda kutubuulira how we are going to play this politics. Kubanga politics owaffe si wa abakungu. Ffe tujja babuulira point blank nti ab'ebitiibwa muli baffere, muli babbi, muli balyake. Mwe mumanyi oba mutukyawo oba mutwagala, it is none of our business. Bwe mba mulaba nti tuli bahuligan, tetutegeera bya bufuzi, mugende mukole ebibiina byammwe ebyabategeera ebyobufuzi, muzanye ebyobufuzi byammwe eby'empisa. Kubanga muzanye eby'empisa emyaka 45 Museveni nga atukalakata. Ffe abatazanya bya bufuzi mmwe eby'empisa bye mugamba, ffe kati Museveni bayiga, baawa obutwa, baatemula, baakuba amasasi, balinnya ku kabangali. Mmwe abamanyi ebyobufuzi muddayo eka wammwe, muzimbye zi hotero, muzimbye zi loogi, muli mabaala, abaana bammwe basoma, tebalina na buzibu. Mmwe ab'ebyobufuzi ab'ebitiibwa, actually mmwe temuli threat eri Museveni. Abali threat be abaana be bakuba amasasi eyo mu field be basibye, those are the threat. Bange ekisooka tebalina kye bafiirwa. Ensi yaabwe bajagala ebyaddala. Mwe muli wano mutuzanya dingi doole. Munzikirize mbasiibule. Mbeebaza abadde ku lujjuliro nga mutulaba. Mwebale nnyo. Mpuliddeko amawulire nti bakomredi baffe bayinza okukomawo enkya mu kooti, Bamachete ne ba Olivia Lutaaya. Nsaba tubeereyo, nsaba tubapostinge, nsaba tubateeke mu ssaala, nsaba bakulembeze mwenna abasobola okugendayo okweyimira abakomredi baffe abo, mugendeyo mu bungi. Mukama abankuumire, Mukama abanjagalire, Mukama abampeera ekisa. Mukama akutukuumire naawe akutwagalira akutuweera ekisa. Byebyo obubaka bwebu y'omukulu Mutaasa Mpuuga Nsamba n'akabinja ke abeeyita abanene, abeeyita ab'ebitiibwa, abeeyita abatendeke, kaalimu abawolereza ababbi, abawolereza abali b'enguzi, abawolereza okulya ensimbi z'omusolo, era abewakana mbu tebaazira ensimbi ate nga Parliament egamba ensimbi baazirya dda. Kati nno Bannayuganda bo bakifunye nti Mutaasa Mpuuga Nsamba ne banne abo batambula nabo ensimbi baazirya, kati bali mu kwebuzaabuza n'olwekyo babbi. Kati batuuka bagamba nti ababbi baabo babakubira ndulu, baba babbi, baba babbye ensimbi z'omusolo, baba babbye ensimbi z'amasannyalaze, baba babbye ensimbi z'ensuku, ababbye ensimbi z'ebigimusa mu nsuku zaffe, baba babbye ensimbi z'obujjanjabi. Bantu boogera bingi bwe bayita nabo tebakyayala. Era kati okugenda ku mikolo kizibu nnyo, era bamala gwekebejja nnyo lwano ddala kituufu lwano tebaanyega ekigambo na kimu. Bazeeyi bakaddiye atakusobola kuva mu kigambo na kimu. N'ate n'abazeeyi nabo bagezaako kufunzafunza mbuoge nabo batabuka butabusi. Bagamba bannange mutuleke mwakutadde ekivve mwazadde emisango, mwetereeze mugende mwetonde ensimbi ze mwabba. Awo nno wetali bwe tuli kitezaano twongera tunyige tusindike ekintu essaawa yonna eggwanga liffe ejja kuteera. Bantu tusooka ne tujjawo bano abakolera Museveni, abakolagana ne Museveni naye batumutuukako, kuba tuna papa okutuuka eri bano ate bajja kututema enteega, bajja tukolako obulabi. N'olwekyo tusobola tujjawo bano abali naffe
then wali nawo tutuukewo kino Museveni abeere nga atulabyeko nnyo. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale otutwagala otugoberera buli kimu mbeebaza. Omukama Katonda abankuumire tujja kuba tuddamu bana bakkiriza Lugaba Ddunda Namugereka batayi mweraba.